Basebo ne bannyabo mukulika eyo mu Bulangwe bwaffe tuline Yawe. Yawe ono abadde mu industry ya entertainment. Simanyi Yawe tubadde tugenda ng'otukubisa ennanga naye mu industry mu family gwe wasookayo nga tetunnaba kuddayo. Yes, na gwe wasooka okuyimba. Natandika tutige group is basically gospel. Negena ekubala music omulala wagita Dimension 2000. Yeah, Dimension 2000 wagingambye. Yeah. Dimension 2000 eyo nga tuyimba mu church yes nga tugenda ne masomero tukola shows. And era areas twatuyimbako twali tuyimba miramwa mingi. Omulamu ogwasinga nga omunene gwali gwa gospel. Omulamu ogwaddako gwali gwa byabufuzi. Era nayimba mu Dimension 2000 nayizamu ennyimba z'ebyobufuzi nga nnya. Olubengo olujjukira. Ekyenda mu musanvu. Ekyenda mu mukaaga. Waluyimbira mu studio ki? Kati studio yabeeranga bweyogerera. Gwe wasooka mu family okuyimba. Yes. Okurecording. Actually nze nasooka okujja ku professional level. Mama yali ayimba mu church. Mama yali ayimba mu church. Kati Olubengo mwali mu Pearl of Africa n'endala. Kati Dimension 2000 yeyo nefuna oluku wamu nga nfunye scholarship ngende ebweru okusoma. Awo lumu nakwata mu kyenda mu then I went to 1999. Wagenda mu 99? Naye nga nagenda okuva wano nga ndikodinzeeyo album 3. Watrendinga wakawanga kati nasooka kuyimba political song Olubengo then yimba Pearl of Africa nyingi talujjukira no ontume ndobubaka bungi ssebo tyomundo mungufunge nandigufunze naye ebinuma toyefanago enjike nyingi ennaku n'okunyigirizibwa eyo bebinviirako nkubuulire ssebo ebinnumazi olimba olupya kati bandeetera endongo yange oluno byenjogera babibuulire toyamba tolwana tonsiba naye owuliriza ebinnumazi. So I was covering a lot of themes like retrenchment. Sookolideko olimba olwo lwe muwulira olwo nalugula mu TV. Nze nali kitunzi wa Yawe ebiseera ebyo nga andeetera kaseti nenzikuba mu kopi nenzitunda era nzijukira nafuna olwasooka emitwalo 2 gyali gyakafuluma nagifuna mu tugiyite teepu eyo nezingwako nga zakafuluma nengula TV nakugula mu TV era tutambulidde tulokodde abantu bangi bali b'amaanyi. Kati era nange ssebo mu 1996 nali item munene nga kavubuka kavuddeyo gye kavudde ali campus bayiwa naye nga semugere nga tanayogera batusobola kuba luyimba lwa Eddy nga watunda Uganda ebivugwa bifuna. Ebiseera ebyo temwatyanga kusibibwa kuyoolebwa drone mpozi tezaaliwo. Kakati during that time mufenno bakuwa emigo naye wali okubidwako emigo ng'akuba muganzi. Kikyotegeeza. Oh my goodness. During that time ng'obunyonyola abaludi bangumye nga basobola nakusekerera naye mukwano gange muganda wange bamita Lukambwe yafa bo batuli ahead yafira bamutuchalinga nafa batusubako ne battery ku busajja okesta cause I'm telling you babakwata battery ki ey'emmotoka kiro 15 olina abaana wasobola n'ozaala tuddeyo kati ebintu bingi tuyisemu
kati bwe twatandika ebintu bino nga tuli bato liyanga tumuvinge njagala kubuuza onyinyonyodde ku Robert bwe twogerako wano ye Ssaabaganzi kati aliwo yanyenye eggwanga Bobi Wine Kyagulanyi naye bwe nali nnyumyako emabegako nga nnyumyako ne Miki nja kuddamu twogere naye aŋŋamba yafuna erinnya lya Miki erinnya lye yaani eritali Michael bamutuuma Miki agenda okudda awaka oli n'amugamba okimanyi gwe Wine Bobi nga yamubulira nti gwe Wine ani yatuuma Bobi Wine kakati nze asooka kuba Bobi Robens bantulisinga ye Bobi Wine Bobi Robens by then Bob Robens ne Paulo Pastor wange bonna bali bato bange nga bonna bayimba Bob Robens awo nga nfunye scholarship netegera ogenda Netherlands okusoma nema introducinga naye okimanyi nti nze nakulira ku bipapula genda tugenda byogera kakati nga maintroducinga akasiwukira baproducer abalimu nabato bange bano balina okuyimba nga nyabaleka mu bundi okuyimba baleke mu footsteps zo eventually Bobi gyakolera akagoma kalubendera bw'aba kaaba ng'enkuba n'asirika nakakola nga tablet in Uganda so tubaddewo tukomyewo Netherlands tukomyewo ani atuuma Bobi Robens Bobi Wine, how he became Wine. Yeah, how he became Wine. It's a better question for him. How he became Wine. Njagala ngenda kuwa ka challenge nga Shane ngenda kugwa ojja kankolera nga tutuukawo yajja ku aiwawe yajja ka Wine ali bitubulira ebibye tugende straight kubuuza Bobi Wine yona atandika ati ebyobufuzi ani yamuencouraginga kati nga family 1 ani ayingira atya 2 ani yamuencouraginga 3 mwenga family inside wamulowoosereza ki kuba baali bakubye bakusibye bakutokyalinze oyise mu ttokya yonna tutandikira I think in my experience, because I believe experience is the best teacher. In my experience, there's always a time when you face what you've been just looking at. Ate ojja kufeesinga byotalabangako byoba olabyeko byebyo tosooka kubanga okulidde mu bubazi n'obanga ate gwosinga okukola ki gwosinga oba okuvuga amaato tosooka kubanga okulidde ku nnyanja ate noba byosinga n'obanga osinga kudduka misiri kugamba the surrounding fe taata jjajja yali muyekera jjajja wakira yali mukulembeze atizireko taata n'aba involved partially kati wa tukyali maama wo mufumbi w'abayeekera egaali zaagaana kakati ku generation yaffe at once upon a time nze mbadde chance timbulamu out of the 34 children mbadde sinze nsinga obukulu ndi mu makati baba nga lyasatu mbalya mu 11 namba 11 naye kati nampadde chance okubanga I have always initiated the first attempt ku baana 34 gwe muyimbi asooka baana 34 nze nsooka mu byobuyimbi anti okutunda nze nsooka okugenda ku university makyazi ne bakulu bange bagendayo after me mu baana 34 nze nsooka okulinya enyonyi nentuuka
mukwana ngende kawana wano yaye mu byandasiro mbana ani yakulinyisa ennyonyi nafuna ngenda kunyumiza era mu byandasiro mbana era nze nasooka okwesimbawo kubaka bwa parliament kubaka president. So I thank God I never positioned myself to be here. Baba Yawe baya so badde pioneering era even the music kati you know to which to which badde kakati as far as we are concerned ye madam bozandi atandika ate buli omu owe ekirooto wekikulira muye ekirooto kisobola okukolera muwe ng'osoose nakijereka tolabanga Saulo yasooka kuba Saulo ate bw'ogenda mu ndagaano empya yasinga okuba ne litwiki yasinga obungi mu Bible. So at any moment in life or at some moment in life something can manifest into you. So ekyo nakyo yalina okyebuuza nti yatandikwa atya okugamba nti ate kakole ki nesimbewo nga teyali yasoose n'agamba nti siri munabyabufuzi okitegeera kati yongera on throwing red light ku Bobi ng'omaze okuinspiringamu 4 lines zino mu family, first to university, first to record a song mu family, first okulinya ennyonyi, first byonna first. You have inspired your family in short. Bobi yajjako ewuwo n'akugamba baaba nange njagala okuyingira mu byobufuzi. No, but take it at the first line. What came first is music. Yes. Era bwetwagenda nga sinagenda Bulaaya nkoza ka timu kawita dimension 2000 ate Bobi yatufumbiranga caayi kati bajjanga twalika mwokya kati nga bwetumala okuyimba oti kati Bebe Cool ebiseera ebyo ene yali yeyita ati yali Bebe Cool by the time nga jja namukwakutwamita kakemba yafa nga bajjanga nabo bayisaayisaamuka afe aba n'entumaze okuyimba abakwaya ayisaayisamuko nga muli mu church oba mu dream studio? tulina emiziki ekamwokya nze nava ku university nentambuza ebigere nensalasaamullako nensanga ttiimu yange nga yasuzeewo mu ttiimu mwabanga mu mabedi mpologoma nkugambye mwabanga mu n'abayimbi abalala bangi tumesha Tony Halls to mention but a few kana tuyimba paka ku makya tuyimba paka ku makya nawo around yawo tunya chai kakati ate Bobi naye yeteze yatukolera ku chai of course number 1 nga mto wange number 2 mumpa interested because yali mto wange ekala then kakati nga naye ayina obuvuka kubayita sifaayo ali kumanyi nga master parrot kisumuluzo ye yakuba kisumuluzo ate yajja luvannyuma oyo Toolman naye master parrot eri yafiira master parrot waali era bayimbanga bajjanga nga bayimba akayimba tebakafulumya nga bakayimba kino mwalame awona njagala Bobi yakyakajiga simanyi tebakafulumya tebalinga bayimba n'endalala and so on nga nebajjiranye mu lines of Chakatemas and Prayers kakati nga then after so I think ndowooza kaliya ye ng'agibuildinga naye nga bw'omanyira music wabeera oyinza okuba nga wegomba mukulu ng'ayimba naye ng'ate wena line yeye gy'okwata ey'okuyimba mujja kuyimba bulala. Like we say, I sing different from Bobi, he sings different from Mickey Wine, and Mickey sings different from Dax Vibes. Naye nga ensigo tugitaddewo ey'okuyimba nti okay. Ate by the way no mukama ffe abantu baliddemufe abantu abasoose kuba tutanye ebirooto by'abalala. Oyinza okutandika okuyimba bakubanga natandika okuyimba okuswaza wali muto wange yanditunulire towards that naye you can only become admirable when you smell good and when your product is good and when you're reasonable, but bw'obanga byotandise biswaza kizibu nnyo omuntu atalabikamu success atalabikamu kugamba aswaza and so on. So I thank God first and foremost to be a good pioneer, especially in the world of music in my family. Kubanga ate bandabirako ate bo ne bapikinga ekyabwe ne took it on. Yes.
twabadde ku kibuuzo bwe yakubuuzaako kati n'ogamba mu music kubanga first of all you inspired the family even musically, right? Yeah, musically, and I was also a pioneer. Banji bakola, tata yakola ebyobufuzi, bakondi bakulu baffe bakola ebyobufuzi, wala baliko ne mmaje. Yes. Nenjala nnyo abantu be telling the story yaabwe. You know, bakola ebintu bingi, nenyanzi became chairman, not because he was the chairman of the most notorious Kamocha. You had to become umuntu kwa chairman we Kamocha banga MP. Ati asukira ava mu family erimu ekiyekera ngamba during the time of becoming a chairman we Kamocha. Yeah. He's a true hustler. Yeah, but on the level of on the elevation of member of parliament, I'm really humbled to be the initiator. I never became an MP because the other story of but at least I introduced what was really admirable. Yes. Eddie, nkututte butereevu nkutadde mu kalayi ya politics. Njagala ntandike naawe politically nga bwe watandika politics. Bwe watandika politics n'otestinga the waters, wajja mu opposition mu kibiina ki? How far did you go politically? First and foremost, I was a PP not because I decided to be so, but because I also didn't have a reason to leave it. So I grew up in DP and I believed in it and I never found any reason to quit. So I was a supporter. I never ever think of having an idea of running for any position. Faith. Najja n'ennyimba oluyimba nga tebanguza nti jangu tuyimbire DP, n'ennyimba oluyimba oli so risky. Tugosaagala mutika Lweyakwata. 1996 when I was just a young boy. Then after nintandika okuyimba ku programs of Uganda that were eminent, the lead regiment, our company, the Revenue Authority, VAT, byonna byali mu nnyimba zange zonna. And I could tackle many things, not abusively, but really attacking the areas where I think any sane Ugandan would get concerned. Kakati, mba ndi awo nenfuna sura tunengende bweru nenkomolo nga producer. Mba ndi awo nga Lukambwe yali MP. Kila twetise emizinda tweteke emizinda gy'abaseba na kizito. We are just supporters. Atali wasobiri kumula yani zitwawula ani abo nga gundi bakyali b'amaanyi ani Captain Francis Babu. I was not for Babu, I was always on the other side. On the other side, of course. Never did you even I believe, and recording nanga sijina during that time. Wali wano mu njogera eriwo wali foot soldier. To mention at that time. Yes. But you can also elevate me to an academic soldier because I was not on a footing, but I could also tackle the areas that didn't even thinking and I deliver to people. That's why I sang songs like Part of Africa and Fanako with you. Neosolo kunteka mu luprika line ya foot soldier today. So I was a supporter basically. And I was supporting and I was also trying to contribute even outside the Chimula Bechiri and Kakatu against the Kural and so on. So as time went on, Nalindiao the studio. Namkulu wangamita Babasti, namto wangamita Julius, kati waliwo mukwano gwange ali mu America yambulako. Nanga masibu kunonya kitoganira wano. Nyalale kuna kikubu. Muneke balonze mawu okubanga yagenda kwa president ne balonda gunne wanti kakati Elias Lukwavu yabadde ku bwaka wa parliament agenda mu bwaka wa meya
ki ogwo? That was 2011. 2011? No, it was 2011. It was 2011 and 2016, yeah. Ng'omaze okuvaayo ebweru? Ndi Uganda kunyewa 2011. Wava Uganda mwaka ki? Kati tunaba. Nava 1999. N'omalayo emyaka ebiri? Namala myaka ebiri Netherlands, myaka 3 America. Gyetaano entoto. N'okomawo n'ebyuma bya studio. Yes. Okubye wakomawo nga DJ, wakomawo nga producer, wakomawo naye ate nga producer in the levels of Uganda, but I was basically a sounding engineer. Sound engineer. But Yes. basically naye nga mejaniza nyo producer nga mulowooza. Kale kati bakusanze munakivubo. Bansanze ku studio nkozi zihiti zonna. Bwe nakomerawo wano e Uganda byali birala nga okugenda okukola hiti ogenda wakopa DJs and Satan. You know? Atandedde was from. So bannakenya bagirigidi maji bonna balali okujja Papa Sani ate okukodinga ne Uganda. Jukira ebyuma byali birungi. Yeah, and I served Uganda. I think I changed a lot of music of Uganda. Yeah. Not only creating the Dream Girls, I am so much eminent in my brothers, stardom. Inspiration. No, stardom. Like Yeah. I contributed the lineage out. So having a studio at home is very important. So you know Bannanga abalabye omusajja ono bwe yakomawo e Uganda yakwata ennyumba ya maama we n'agimenya mu ddiiro n'agifuula studio. Ngenda bwe yaleeta ebyuma yabinkwasa. Bwe byamala ebbanga nga nange bakyansuza ewa muzeeyi yenga ne tubisitula ne mugamba Eddy muzeeyi anaatera okudda. Bwe yatwala ewaka waabwe simanyi bigambo ki bye wakozesa ku maama wo ne bazadde bo n'omusweet talking ne mutandika okumenyamenya ennyumba ye. Mbulira wagoloka. Kakati as we came, nintukola to cut the long story short, obsession, Yes. bebeku, bisayisema kulaje kutaya, abamu bakali abakitandikira naawo. Banji Kaduna God helped me enable me to be part in their career. Name it one. So nitutambula wetu kati mbanji ali mu ekyo vibe eyo. Of course I was also known to be a DP. Kakati nga katerega. Omuganda wa katerega oli ludawo I don't know. Yes, kaswedde oli mulamu. But yabeeranga wakaterega. Katerega ali abeera mukamu ekyomo era yali yesimbaoko emukono eyo nga bimutawanyiza. Bavuganyanga nnyo ne Namboze beti. Kakati Tugende maaso. Nangamba sebo kuyitogana kiki. Nansomera ebintu nangamba kino this is our time for our supporting to stand in those positions to deliver for ourselves. Okitegeera mwami yawo tugende nakivobulu. Mandi awo bagambe kakati ani yesimbe ono bani abagala okwesimbawo. Kati Serunyo gikuba Bawanikanga mikono. Baserunyo baali politician big shots from Kampala Central. Jukira ava wakaligeri simanya ava kakati nga nzija nangera wena kwesimba nti I remember what I did. I'll share the photos. There is no big rallies that we have ever made in life of a member of parliament in Kampala Central as it happened in my time. My chairs, I never enjoyed the victory, but I enjoyed the cause of victory, the cause of the campaign. the member of parliament was to be but never was. Kati ekiyamba mu byokwesimbawo bino era saagala muntu okuyita mu another step. Once you are given audience, once you are accepted, during those few months n'onyonyola abantu ne bajja ne bawuliriza, it even creates change to the people, nekikuleetinga ne chance y'abantu abalala okwegomba n'abantu okumanya ensonga. So we did that and never tasted the victory. So politics natambula bwatyo. So 5 years to come kubanga muzimu kuba now you partially own yourself and you're partly owned by the party. Kakati I'd never agreed with the outcome. Nali ngenda mu kooti
mwami Sabana n'abadde bantuuza nabo nti omuntu ono gwe tusuubira nti yakubbye akalulu ate atandise okwogera ng'aba opposition. So mwami wetu olusobola chance oli yakubbye muleke atandise okwogera nga olaba yeesimbye ne kukuunda and so on and so forth. Painfully, I respected the akamaabo mu politics of the elders. Bonna bakama ne Kataabu by that time yali mukama wange because yali chairman wa Kampala Central nga mulimu ne Vincent Manje chairman wa Kampala. So they all agree they decided and I followed them. Then maybe sometime I was young enough. Then why tell me again nali maze okuwacha okufuna wano mukira agendero ewali business Kampala Central. So somewhere waliwo muganda wange omu yali akyali mu kati bwe yali akyali mu movement kati akwesima ku bwakabaka wa parliament. So it looked funny nti nayesimbawo ntya ababiri ng'omu mu family emu atajjidde mu kadi ya movement ng'omulala ajjidde mu kadi yaabwe. So it was not making sense to me. So I said, after all, I've got an alternative. Why not Kira? Kanenzija nefuna obungi nnyo, but by that time oli manyi besijja yali awandiise ebbanga nga buli kya bbulu kyonna kyebakola kyebakubatinga. So with those reasons, to mention but a few, nesobola kwakimbinga Victoria. Then I carried on the mantle. Unfortunately, my brother najja mu by-election, Bobi n'ayitamu olwo mpozi gundi yali afudde ow'ekitundu kyabwe. No, yali bali bamuwandukuludde mu kooti. Alaba opportunity babaze yeesimbawo biki. Kakati simanyi bwe yakiraba era bwe yakiraba ne tugenda akalulu tukawangula. Then another bigger picture came of a bigger one, of the bigger office of the President of Uganda. Era nze nasooka senga BBS erina record zaayo nga tannalangirira kintu kyonna, nze nasooka okulangirira nti Bobi Wine agenda kwesima kuba president. Kikyokoze ani yakubuuza yennyini ne mugamba nti before ndeka nze manifestation eradde ngifunye era bwoliwo omusanza ali kikugamba. Sooka onziriremu. Naliko BBS Fine, it was a musical show. Bambuza ku byobufuzi nemagamba nti era muganda wange agenda kyakulanyira website amanya kuziba nibanga kiddemu era bwe nfula mu studio nanga baba biki kyokoze tesinabadde nga no nze manifestation gye nfunye okitegeera. If you can give me 5 reasons why not, era teyazimpa zi why not. Era ndowooza naye nekigenda nga kikola kikula mu nyanza that's up to date. So I kept on driving the same way. Ndimukira ninsuubira nti under some circumstances. I'm in DP, my brother started a party. Kakati nga waliwo obuntubulamu ne principles. Mbakubanga ndi mu America, it was very okay for a brother to belong to this party and another to belong this way. Yatugata Oluganda wali. But obeera mu Uganda ebintu society ebiraba okulala. Naye oba tulina reason zimala kugamba nti kambe mu DP, eyo eba reason enough. Njagala nkuddiramu. Bw'obanga muganda wali mu kuwasa wali nga naye omuntu omulala awasa, ne bwena reason zezira, ekyoluganda kiba reason enough for you to be here. After all, tate yali gatulambiranga nti mubanga mu DP yali afa. Ate nga ne DP era nsobola okufunamu ebitege, so I joined you. So nembeerayo ne ndowooza nti nja saayakitwalanga advantage. Awala bakirabanga advantage nti olw'okuba muganda wo yakulya wano ekintu mwakitandika oba gwe inspiring. No. Many politicians they are diverse. Bakyusa at their advantage. Ebintu tebijja kuba bya Luganda. Ebya Museveni bakona bakodomi bakibaana ba Luganda nti olw'okuba oli muganda we nanyi kibiina nawe weesimba no. But the reason was what the historian nesimbawo da era kyembadde nfuga
mwami Kabalo bwa muli muganda wange ngoli mukulu wange ngobadde okukulira media n'enyisiganga nange enjokye. It does not disqualify you out of business. Muto yabuze taxi but ekyavuga taxi kubanga. So I wanted to wake up the Ugandans that ebintu bya politics bijja the mandate of the people. Muyinza okubanga muli balungi bonna. So you don't kill one to have one. Okozesa bigambo. Ate muganda bw'abanga munnabyabufuzi nga nawe oli munabyabufuzi n'oteesimbawo wabaawo ekibi ajja kuappointinga bwappointinzi ate oli accountable. Buli weesimbawo oba accountable to the people kuba family si yekola ki si yekulonda naye ne biyitirira nnyo and during that time I'd never faced a rough time of politics. Bobby, Bobby why? Okay, Eddie. It is up to you to choose any way to address your brother. As Bobby, as Robert, as president, as principal, it's up to you. Njagala kuzaayo ku principal kati president wa kibiina as we speak teri atamuyita president. Omulabamu omulamwa gwokukwata eggwanga lino bwe tubatandikira. Let me take you back. Nze nasooka on a national TV okugamba nti Lweyakwata Sentamu agenda kusaba kwa president. Thank you. So tosobola kubanga gw'omulanzi nga tebyolanga tobikkirizamu. Naddala nga gwe pioneer mulanzi nga gwosoose okulanga. I wish NBS sees me here. No, not NBS. BBS. Abayina history. Nti tosobola kulanga kintu ky'otabirivingamu. Then oba wangu. Then to drive it. Era n'obuwagizi bubaddewo. Era tokutwala ekawempe obadde ombuuza ku title. I cannot say I'm sorry to be who I am to God. No, I'm not sorry. Oh God, don't make me disadvantage. The advantages that I have to be disadvantaged. I'm advantaged to be with the person who trying to run, fighting to have the biggest chair in the country. I must be advantaged. But somebody wants it to be a disadvantage to me. No. But the person who's advantaged, me, nangate nsangidwa nga ntemete nina wentuuse. Qualifying an minister, sequence about qualifying an example. Onzijukiza kayanga nze siribera ko minister. No, qualifying an what have you. Naye omuntu yakunafuiza ddala to be popular wage and whatever. No, but ate nfami yatugezaako okukitiibwa kuba kusoma nyimba okuba zitukuba n'ebyali ebintu bakugezaako bikola. So ekikulu wasoma. Ekikulu you have experience. So wherever you want advantage nga afuuse and I don't want to take advantage because because some people really when they come with their family, some people especially I think about an opposition but ugamba otandika okwogera ogamba nti bino si bya family tokizibwa kwogera mwami yawe si bya family oba okyakibiza emmaamu n'agamba no ate osirika otya lwaki osirika mwe mugenda okuba mu kintu wano ng'ekyo kikiza tena ogamba nti kakatono ebisaanyizo byo birina kati ne nasalawo nze now first and foremost okay it's up to you to call my brother your brother but again nze mulimu like okumbeera mugamba nti muwagira. Number two, I'm a Ugandan like you are a Ugandan. If you're talking about politics, okay, family tugize wabali. Uganda yaffe fenna. Era akayimba kenyimba ke marketing ekagamba Uganda yaki. Then you cannot tell me anything to stop or close my mouth when Uganda belongs to me as well as belongs to you. Opposition or government. You cannot shut me down because Uganda belongs to me and belongs to you. So ne view sijagala. Ku Uganda, I don't even want your view. I have got my own view because itafali elingi olina likola ki
Lina toina ni moral authority. Mami kakola. Sina moral authority kugamba toyogera ku Uganda. Yeah. Who are you then? If I don't exist. One, who am I to agenda agama nze kugambye kwe onsirisa otya. Ndisikizibwa kwogera ku Uganda. I don't have any other country. Yes, I have abilities nzitambuddemu. Nsobola okufuuka munnamawanga amalala gonna ge yagala ne baaba wano ekyaddondo waffe. Okitegeera. Wano ekyaddondo waffe. No one can dare. Talina tewali alina moral authority. Kankubuuza. Olaba Bobi Wine ebisaanyizo abirina. Nga gwe omuntu kati saagala oyogere nga family. Njagala otunuulire ku Bobi Wine as a president agenda okulayizibwa bw'aba agenda kati kankoleko ka simple analysis of what is supposed to be. Not biased of me, but ng'omuntu ali informed. Kakati constitution wagikola. Mpulira. Nebagamba nti no oteeka okuba ng'olina oli Munnayuganda. Munnayuganda. Okikiriza nawe nti Munnayuganda. Se bumbuuza. Webwa ni Munnayuganda. Nnyo. Webwa Munnayuganda qualification y'emu yesooka. Agiise. Ey'okubiri. Aweza emyaka egyesimbawo. Ye. Naye Agiise. Okay. Number 2. Aina yasoma. Ye. N'okuyita n'ayitawo. Bulungi nnyo. Tike eyokusatu. Eyokusatu is a qualification eziriwo ezisooka. Ayina sane mind takola nkukwegombe obulobolo bumayina. Bwavaawo oba onoonya mandate y'abantu. Banzikiririzaamu. Kandi wakusabye emikono 3,10,15 olese kakadde eba bubiri. Kati oba oyagala kunkuddemu okyawo kirala. Naye nsonyiwa naye bamugamba emikono egimu anagifuna ekiro kimu. Not going to be just formalities. Formalities, yes. Yeah, you can, you know, oyinza okuwandiika erinnya neweereta okuteeka bulungi naye nga teri erinnya limu. Kasaba kubawo gap of reminder. So for qualification and so on, he has got the right okubanga akola otuvuddewo. Yes, sir. Njagala tutunuulire ku Bobi Wine ku family bwanjivuga mwaji engeri bwali a leading political party mu Uganda. Amazima gali nti y'omuntu aliwo anyeenya government. Probably bigger than any other parties. Currently, I think is number 1. Is number 2 and is Don't number think. 3. No. He is the number 1. Not please up. Let me make my analysis. And I want to speak like an American. I'm sorry for that. Yeah, but you. I think means I believe in America. I think what is understanding. As far as I'm concerned, I think Bobi Wine, Chagulanyi Sentamu Robert, more position in number 1, in number 2, in number 3. What would number 1? In number 2, in number 3. And it's number 3. It could even be number 4 because now what to Alinga. Tulita man. Isije naleta. Kawanga naleta. Numula naleta okitegeera nga oliwo number 1, 2, 3 and what biranga wo nubula abanyako age abadde daka ngo number 7 number nyawe. Naye kakati I think it's number 1, 2 and 3. Yes. Given the fact that even the bigger parties are not going to represent. What do you think? Tuba tulina ebibiina bibiri ebadde bigoba birwanyisa movement badde DP ne FDC. Tebigenda kusimbawo bantu. DP bagamba yatundibwa dda. Fayiro zonna amannya gaatwala. Okay, kale. Kakati DP egenda kusimbawo, FDC egenda kusimbawo. Waliwo n'ebizze mu kati nga ne PPF egenda kusimbawo. PFF. PFF tegenda kusimbawo. N'abava mu NUP nabo tebagenda kukola kusimbawo. So when I say it's number 1, 2 and 3, those embassies was analysis in B. Yeah.
Who do you think is that? Okay. More position who is number one? More position who is number one? Bobi Wine. Who's number two? Tutwala byange ukole hiyo analysis. Number two. More position. Mbagenda okwesimbawo. Those Bobi Wine. Okay. Kati siri mubadde mbuuza ekibuuzo. Yeah, because what gives Bobi Wine a tick? Anti ekingamba nti kati that those are the prevailing circumstances. Ate wowe yabeerawo ko nga atali namba emu nga lwobbi ey'amaanyi n'essatu ey'amaanyi because wowe yabeererawo ko nga ne Besigye waali nga ne DP ekyali wamu oba okitegeera nga ne Mugisha muntu akyali waggulu kuba yajja ne ba mukyalo wekiseseyani lead of opposition by that time. Ne kakati sijjaga makijja kuba kyankomeredde naye ngamba current issues. Yeah. Ki ekifuula Bobi Wine ow'enjawulo ku Besigyewo? Ebyo by'abantu munnaye abantu baagala babaagadde kakati ate tomenyekana babaagadde kakati babaagadde nti I don't want to speak for no because sina kifo ky'amaanyi sina kifo muno sina bukulembeze ekyabukulembeze muno siteekeddwa kuba lwaki teweesimba nabiwumulamuko because politics nagamba nti before nze nali muwagizi nenfuna appetite nga bagiyita nemigira kakati bwenabiribeeramuko ate nebifuuka biibu nebifuuka ki nebimenya omutima nga ate bwenandibadde mbeerera life enyumirawa enyuma toli mu politics enyuma eri mu politics. No, if at all people are handled well, if at all things are okay, enyuma nukwesimba because I've got a lot to deliver to people. I have delivered to myself and I believe I can change a lot of things in Uganda in a position that I can be given. Naye maybe it's not the right time. Sometimes kikirizibwa nti osobola okusirika abantu abalala ne basukka ne boogera basaba bulamu ebyo ne biyita then nogira mudde obutuufu. Maybe today is not my right time. Kakati I'm a supporter. I'm just mere of support. A supporter and nothing like that. And n'ebibuuzo byemubuuza ebimubuuza sirina mulowooza ekibiddamu. Lwaki tobeera mu trail ogenda omuyigira kalulu nga nkayigira kati olowooza obwedda siyiga kalulu kewano amazima matuufu okwogera ku bantu bano emiliyoni eziwere 10 eziraba right now. This is kisinga ne physical appearance but where is physical mbaddeyoko naye ngendayo bwemansobodde nensira neneka physical abantu era bwenfuna omwaganyanga guno era nga mpisaawo ensonga ate yakujja Sara yakujja in my own humble way kanti bannange basibe nenyabo bafaani abanjagala kulwa famire kasijja kulwa famire mabensaba fulabira ddala. You get my point? Basijja gamba nti omunene w'ekirawo omunene w'e Kampala njogedde bwennawo anti bwe tubagana kuyimba ne bw'otuuka wali n'okooka dala n'oyiyawo oluyimba n'ogenda n'obakuba. Lwaki toyimbayo ate olina studio yo y'emu ku z'amaanyi eziri mu ggwanga. Dream studio teri atagimanyi teri amanyi muyimbi abaddewo okujjako nga yatandise wakisimbayo oluyimba lutya olwana Bobi kati mu 2026 muno ate awo bona nfuyiza okuwaana I think olwa kozi kusingako because naye kyayambadde oluyimba wakimpaana omuntu ogenda doyimba wakimpaana omuntu ng'ate akyaliwako abawekonde nina kuleteekawo nti tulwane kaliwo akayimba akenakafulumya bakayita gweboba bwotyo bwoli nze bampe endongo yange wakwata mundu gwe luli nze kankwate endongo yange
bali abatusookawo ssebo wabanganga wasuubiza bingi bakitaffe bakuyirawo omubiri n'ebyogera bwebetyo kanonye ku YouTube. nkamanyi bampe endongo yange Kati ako ba Eddy Yawe namanyiira okuyita bba yawe simanyi naye Eddy Yawe mu mbeera gyebaddemu oba gyerimu totiiririra ku ntoowo tobeera awo simanyi nga family do you ever sit there n'ogamba it happens. Manyi tulina wano essimu ezitukubira tulina basisita baffe abamu mwandi bwakuba takubidde kuwooza akagamba akubira agamba gundi mulwadde nnyo gundi abadde atewad and so on, so of course definitely but abaganda bagamba yeewaza omumba bazikanyaga kakati bino byakwewaza omumba whenever you decide not to be a coward era ebyobuzira bikuluma but again si esaala yaffe tusaba bulamu. Of course, opposing the government in Africa is the biggest risk that you can ever have. You can be incarcerated, you can die, you can lose your family, you can lose your property, and so on. But all which are the driving factor. And this is from Kampala Central. Number Murode Ngoyezo. Mpengina kwambala empale bbiri. Ndabika sigenda kudda naye nga gye ŋŋenda nsobola okuoptinga not to go and sirifu nenkola ebirala naye nga mpula kinvuga era owokutuwaka era ennaku ezimu saddanga balaba ku TV baabayodde kaakati era musinga abalumiriza okuba nga bakyankanyiza Kampala mukibike and so on, so obanga olina ekyokuvuga kiba kirina okusinga ekigo ekyo kyotiirira. Mbadde njogerako ne Haji Dr. Ashraf Simugere anaakagambo ke yatondawo n'agamba Bobi Wine n'enkola ye muyeekera ate bwe tubadde tutandika emboozi eno gambye mwazaalibwa mu kitundu omwali abayeekera abangi si bwe guli Taata waffe bali bayeekera. Jjajja we yali muyeekera, taata we yali collaborator, maama we yali mufumbi wa mmere y'abayeekera. Naye n'agamba nti Bobi Wine is a modern muyeekera. Olaba akwata kilomita etawera emu n'azimbawo ofiisi ya Nuupu. N'agenda Embalala ku kitundu president mwazaalibwa n'azimbawo ofiisi. Ekintu ekyo kyogerako ki the modern buyeekera kuba ye obuyeekera bwe buliwa ku ssimu those are modern wakyali nsiko ze balwaniramu naye abaana bano bajjawa karizima eno for that I also give just a bigger because as I tell you I'm not a big shot in the organization. I could say I'm not even a shot in the organization. I'm a supporter and I'm very happy where I am. Kati nange we big up abakikoze atya nange kankubuuzeemu era kano kabugenda maaso wakimanyaako nti azimba kati ebintu bwe buyeekera bwe mbadde mu family yaffe I think abali mu organization y'Enyanzi ne Bobi. Kani family yaffe Nyanzi yaliyo. I think he contributed so much, I think, in the building of the vegetarian. Okugula ettaka ezimbako kitegeeza bazijjawo. Kitegeeza nti sisobola naye obuvunanyizibwa obwo kyebumpeewo okunakuuso. Bwe bukuwa obutwala. Maybe it depends, maybe I'm not yet qualified to take the responsibility. Eddy Yawe. Ebibuuzo bikyali bingi bye njagala okubuuza. Ne njagala kuwa challenge. Onoogitwala?
Essimu yo girinaawo. Bobi mukwano gwo osobola omukubira essimu essaawa ze manyi waali tasobola kukwata kakati ekitegeeza omanyi kyalimu kakati time maybe much budde bugenze nnyo n'okuba siyagiina nomanyi okutambula ya campaign nibadda mukosala meeting bazibavaamu ate nibakola meeting kuba mbadde njagala onkolere challenge onkubirire Bobi omubuuze bubuuza Bobi kigambo kyo kyoyinza okwogera eri abantu abakulaba essaawa zino oba kigambo ki ebigambo nga bibiri. I wish it was much later, like I wish it was much later, like after. Naye Bobi weeni yebakasameka. It depends, I think, there's how otumanyi tetwewola otukukwatira olwana lwanogandi akyanga atya famire ye kubanga he has to be a father, right? N'amanya nti ntegese abaana bange, ntegese mukyala wange, nina okubeera mu bantu kubanga obuvunaanyizibwa obungi bw'alina bwe bw'abantu, naye alina famire. Akikyanga atya aleka babi yabikola. Njagala onkubire ku kifaananyi kye ng'ali awaka. Because now as you grow up, I know when you grow up, so before as we are still in our single lives, or nga tusinkana nnyo kukirawo naye kakati wano bwokula mukyala yeetaaga obudde bwe n'abaana bakuze bayinza okugamba n'omwana atalinayo omwana ku muntu munne and so on, so ogenda okwesanga nga Baba is torn into many worlds. Kwesanga nga toyina family twabamu family zimutezitiwuziwe ogenda okwesanga ate obulinda wano oba okyali wano ng'ate Japaani bagenda kwebaka ate nokuba ate ino Canada yabakuba batta ate kati bo bali matansigire oba kitegeera ate era Australia bukedde, so ogenda okwesanga nga obudde buweddewo era mu bulamu buno bwe tubeeramu bingi okyawagana n'abantu abaagala obudde nnyo. Oyinza okukoza nti byoyita mbabitegeera. Waliwo omwe yaŋŋamba nti Bobi yabuuza naye mukwano bange nali nange emikwano baddawa bankyawa bantya lwa politics, naawe emikwano gye gimu gikudduka right now. Of course. Omukwano gwange gwe nagamba nti enjali nagati amuganda wange. Ogambye ta? Omukwano gwange nali naye ngeranya amaga mukwano gwange. I cannot meet in public because I'm gonna lose my job. Era mbadde n'emikolo mingi wembadde n'okuperforminga ne bang'atudde the same. We didn't know that you are the brother to the other one, or you this. We are a family that alinganza akola mu entertainment. Emirimu gyensubirirwa mingi nnyo omulimu akola ku organization nga twagambye MD Kikujja mwana mumeza busa mujje temunjagala alututya omuntu wa family eyo wano nange fani wange naye omuleeta otanga twasa ekitegeeza abantu bangi bakutya olw'okuba oli muganda wa mukulembeze wanno. Ekyo kiraga nti abantu balina fear, balina obwagazi naye balina fear. Is that true? Kakati awo naye nga ate gwe sente oba ozeetaaga kubanga natandika akaduwako kuyimba bnafuna sente. By the way, nzikiriza tuwumule mu katini nnyo tudde. Nkusaba bw'oba oyogera